kati ze na taking a move neva mutuli bolala antu ndaba ng'omusiru gwe yasooka ovaayo nze nasooka nze nali empagi we zaki we navaayo nekakkanya tuli bulala nkoze bwendi neyiika wakawuliddako gwe kyegendereze lwaki we navaayo nze nkoze bwendyo kati bwewavaayo wa communicating oba jaswabe tojja bigalawo ku media kankala ebintu byange nze MC Starboy nga we nkugambye nti so taking a move analozo oli musiro oyo fala jamulemerera kumbe ku nsi buli omu alina engeri gyazannyamu Chesi we kati ze Chesi wange nabala empiki nga 5 steps ahead of them olwamala show bwoti toga kasita bampadde 12 nabala empiki nga 5 steps ahead of them ensi nenda bandongo omusiro konze ize kiringa wona mnazanya ka Chesi oli nazanya move no gakaira bono omusiro naye omuzanyo gugenda okuggwanga kuye gwadoyita fala gwadoyita fala yayiseewo kati empiki ze nazanya temanya ba managers mutule bulala kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese friends road trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo $2.5 ate kapo 2,420 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku sente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya sente si kulya mwana tewali kye tulijja mu nsi muno mujja tulye ku sente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa abatula ku Shalom 256 is happening we tugamba nanange ndi wane MC emoka efunya accident badde zijja obadde ojja kati nga nyayisa nakati emoka nayo kirizibwa okuyisa gwe bola mulyo bosoro ze male yayisa nga ndawo budde bunkutte twayogedde dda nenjagala oyisa owalole kati gino sitegedde nti bampe eyise abantu baza kubandu nze ndabe kantu kavuddeyo katono nengamba ye mukolobodde kati nasoka parking ebbali blood ngezo fuluma etala lyo tala lya mufasa eriso nabe moka tewakisaddakiro bajirira muko omuwala simanyi ate ebigire emmotoka nezibanga zirina ebizibu nga tetwa kwekonto oba ajirira muko omuwala nga bakagigula alabika nyiniyo nyiniya nga bampe eyise kabwa nga kino kiyise mwekiti kati kambuuze kati wagenda ogula emmotoka wagigula ogyagala bagamba kangula emmotoka gye n'abataata avuga nga nkula nze nalaba scrap nga bakola ki wagigula mu scrap scrap abatikka ebyuma nembaga emmotoka eyo tetusobola gigolola neddawo neekola nebagamba sitabonera emmotoka eddawo nebagaanamu
okebera mu gundi awo nga bode namu kati bode we yali namu ne tugune bagigolola tugula yingini wagula mu yingini ngapya yingini simpya wagula kawanga ya wagulu akawanga kati nengula kibode ntuzaamu yingini najigula mtwalo 8 kati zinalaba ngalayisi wajigule mtwalo 8 eja Uganda 8 kati kankubuze enemoka wabojivuga ngenkuba etonya ojivuga ngenkuba etonya era nsoka jipakinga ko kawo ku shero kubanga wayipa tezikola na gundi wajisaako tini ebibe nana bitekako buteesi n'omusolo guguna gusa kati na apoesi babikiriza bakiriza emoko kubaako tini nga lwaki onono tinti sina wa amaanyi nga lwaki tebagikiriza eno mufaasa naye wayipa tezikola nfu naye mufaasa agenda wasaako omusolo sebo musolo buli kimu nakisasula n'ebipapula byonna bamanya ena bisasula kati naguno omupiira nno omufu guno gunagwa mabega guno naye abasirikale tebannagulaba nene tano livuddeyo lino alina kati nno lino lyatomera tolanga telifaanagana lino lya gundi lya Primo olodimodo kati netalia Primo liwasa ku motoka yo ate kati wano kati lino ddyo lyaliko eryako nali nzira livansi nenjiri nnyo omuliro nekoona kati obola na wano tewannabagira bulungi. It's only me who can do this. Who can do this? Gwaso chikola weka. Ekivuga mufasa. Nosako nyekana akakanga. Enywa amazi okusinga amafuta. Enywa amazi okusinga amafuta. Sijisimbula ngo nga sibikudde bonnet. Echamuka. Echamuka. Echamuka nnyo. Kati bani ani agaba kuteka ku nebustiko kange abantu. Nina bakanga. Njajisibye mwajawo kwate waya. Njisibye waya. Era wakubira hampu gwenti. Sibirungi. Kati walinya kwogera waya yakubiri. Anti sagagena mugana jikunsaba sende. Kati gatambulanga mmako sibye bwoti waya. Ngena jisibako wano waya wananyongereko na wano. There's nsonga ezimu lwaki Winimbabazi yagamba sijja kwagala. Oguminkiri kachogamu tuza mwene motoka Winimbabazi. Alete tambula, gogira bate tambula. Etambula yase kolola muko wano ngosimba. Nakati ne bakwa transfer na kwebiwandiko byayo. Esha, ebiwandiko mbirina. Lwakuba nti bira sijja kambire sentero ta. Nemu ebiri. Otambula ne biwandiko by'emmotoka. Mbirina. Kati obogenda kugitunda mbo tambula nabyo. Baleme gambu si yange. Bibi no mbikugireyo. Esha. Neka na yero kinga. Budde. Kati baji bakokoneranji. Nemunda ngenyirira. Ogimanye no mufasa nawe nka. Biwandiko bibi ne biraga nti emmotoka yange. Manyi mujja kuddawo mugire bibyo. Chake motoka wakajigula. Nakajigula nawe. Motoka wakajigula mpya. Kike kipapulo kiraba. Kicho. So wajigwa sebo. Amanya gago. Japan. Lagogo no maka go bagikola. Buli waye mukama katonda. Chambanye eri mu 97. Buli kati nonyeza awoze nonyeze wano. Buli wano, buli side za wano. Ogufunye. Gugu no rukombo wenda chenda mu ebiri. Ladies and gentlemen. MC kumwenda chenda mu ebiri. Avuge motoka. Ya kwimure 1990 to those many years. Insinga miaka nga 3. 32 watts. Miaka nga 3 mu ebiri. 32 years. Wejiti yao. Ne asoko jikola ya fadda, ne asoko jigula ya fadda. Stanza ajivuga wendi. Nere cyali mu golodi. Ogikyuse manye emigo gyoyinza ofuna. Nezi ndabira mzote zikka bulungi. Noli ochanga ovuga emmotoka ya 92. Funira bulungi. Mubamu kati mamu S. Goroza lwaki ntambula ne wipes. Bumu ali kusukako. Kati tondabye kwanga nakatuuka wuza mutabaniwo. Ogadde otuyanye okufa. Nga nzitulukuka entuyo era fande lumu yangasa. Gwe ngo tuyanye. Ne bipapula. Nakulaze keki. Kati lwaki bagikuba ekipapula emmotoka. Simanyi nakumanya mwana. Kati mba immotoka kange n'ogikuba ebipapula byerina byagigula. Carelessness. Wali ovuga otya? Just ka speed. Wali ovuga nnyo. Batu amuwa ssente. Sate gina ni sinaawo. Katanku kubira. Chichao cha. Lubiji.
Ye kati wekiyitako bongezaako sente bayinza okwongerako 5 bazidabolinga ebyaddala badabolinga ekipapula kasita ziyitako kati nze ngenda kukola njaba ogakisasula kati ane mabega tegulawo olindako okugulire gulawo kati gwagamba omuntu okugula olimuko wano ne bambi munda wagikola bulungi munda wana gikola poza omuzinda gwe tegukola bulungi hago omuzinda gw'emmotoka ngenda kuwa yalinga bwejanga kwata omuzinda logwa oba yakuwa emmotoka yakweyambuliriramu aba muzinda gw'emmotoka ya M6 genda kukola nakulaze ku buutu omusajja alangira eyateero ngenze ku YouTube okulaba video yange basokunda akalango kabaka birthday run kanziye nkolage ku buutu masavu kati nga bagikwadde n'ogivuga buutu masavu merere masavu naye kati eva mu Kampala yagenda empigi nedda sikiwa jeke mweri emmotoka yo erimu jeke iyo emmotoka yo terimu jeke oliawo kati bino ebiveera mbibikako ng'oluusi endabirwamu ziganya okukka nosaako ekiveera kati we nga nzisizza bwe nti ng'omusirikale aŋŋambye enzise kati mukuzambuka wali obuzi kalwaki wagirambusaako M6 yange nja gitimba nno sinna era kulayo ekivulu ddamu wakola ekivulu ddamu otwongera ekivulu ekirala tugulire emmotoka naye kufulu eno yali yekyankala kati bino ebiveera mbibikako ng'eganya okukka bino ebiveera emmotoka eri mu dangerous medical condition ekola mpozi omuzindalo guguno gujjeko akawaya ketusebe wali mu maaso oyinza okuloza plan plate yo agikutte pata number plate gwe UAF 283 era bw'ogirabako nga tulaneeza ffe enkadde mumanyi ate gyali ku UBS kati n'obudomola tobulaba obwo emanyi okusikako gamba nakati okusimbula abantu gasooka kukubira bagundi ya boda leeta y'amafuta kalimi kalimu nene wagula mmotoka ki naye erina ebifu muganda wange naye tolaba eno kati kyosooka okukola giteeka waka noga ginasooka okugula just nowanga ogirabako balina ogikanisa ebifu bikya omanye emmotoka ya 92 ate wakushala mu 25 tumaze okola emmotoka ya King Mofasa bagitayo nga ye Mufasa nga ye Mufasa nenyine ekalidde Alustabone MC Mufasa the Road King emmotoka ya Sam Sabonyo girabye tagivuga mu nkuba emmotoka bagikola 92 yeyo kati wagamba kangule emmotoka ng'efaana eya taata wange taata gyali avuga ewaka oba nedda kyali babe balina ekibanda kya sukulapu awo kati nga bireese nga byepanguludde kibode nga n'ekintu kino tekisobola kutambula kale ngenda okulamuza ku bbeeyi nagamba Sitabone n'emmotoka etambula ntukubaganya ebirowoozo kati ate ngenda okulanga n'akabeeyi si kangi ya mitwalo 8 nga tulina okuguliramu yingini biki n'ebisigadde kati bw'ogatta 8 ne seezi waakateekamu giri mu sente mmeka omugatte toto andi kati bakyamanja ayaana nakasasula kaana tomusasula bw'aba akubanja balance mutwale mu mbuga z'amateeka yakuguza olumbe akyamanja era buli mwezi muwayo 5 emmotoka agula emukopa asi ya emukopa naye omuwaayo paka wezinagwayo anagaligamba kati bwagula emmotoka eyo mikwano gyo gyakusanyukirako nga bagamba oguze emmotoka kongula bro kongula nasanyuka mmotoka nitugifuuyira nitugigolola kale era ze naakateekamu ze nnyingi ng'ogaseko n'ebipapula byeyina byolabyeko walimu lwaki agulira ddala emmotoka nga mpya kale oba kale nga sipe naye nga si yannaye banga tefaana bwekyo saayina ssente naye nga nninamu 8 kyange awo manyana ng'oyagala kwevuga ate tetambula togiraba naye gwe omusajja abeera ku bulongo bwa Airtel nva mungenze kugibola video yankalangu kekasoose akakaka birthday run mufunira ddala ssente tele tuzifuna naye era kati emmotoka nga woogimanyi nosasula ipapula amafuta sikubidde gwe nompereza amafuta aye mbadde nninamu naawe okugisimbula tugasooka tuguleyo akadomola tuyiwe mbuli obudomola bulabimu oba bakweyambululira mugemoka bakuwa ttalo simanyi ekikulu weeri Mufasa gwe kyosinga ofaako ekyo yeisebo
kikulu weeri etambula soka obuze ko twa Shalom 256 atula ku Shalom 256 amanya ne dozi MC Staboni kaliddalu bawa wini mbabazi nanye ne mufaasa abadde gwanza wini mbabazi abadde ayina ebiseera eby'omu maaso ebya wini mbabazi nga nze nina ebiseera bye eby'omu maaso ndine MC Staboni kuliko ekivulu kyaggwa dda naye tulina kukulisa abantu bakola ebivulu nasimanyi mbu ebivulu birimu amaziga namala kutyaza nonnamiro nanyumiza ekyayi mu kivulu bantu banjagala Shalom nali sikisuubira funa abantu abo wallahi abantu bajja ne kajjula weekati kawasisivira akafo nali sisuubira wasisivira yerwa sayina sente nateekaawo ku wasisivira eryawo kawempe nteeka okuyingira mutwalo ttaano omutwalo ogwawo ttaano nga ziba sente entono bayingira nekajjula weekati lwate wayongerezaawo ku mulema ganya kati ekivulu nkyongeza kati ekimala kimala ani azikongeza ttaano fite VIP kyali kyebiri emmeeza ya mitwalo 2 kati wafuna aba VIP abemmeeza afuna emmeeza zaali 6 kekamu 2 afuna emmeeza zaali 6 ekifo kyali kyabwerere nasasula ate waliwo ekyobwerere wasula ekifo then ofuna emmeeza zakamu 2 kuliko ne basponsor abajja abakwegattako bandegattako ne tugattagatta kati banne bakwagira bwe mukanawo content mu ku TikTok abajja ku show waliko ba Mary Hart comedy abaana ba stand up comedians basinga batumbeetu batumbeetu mpozi ne banali ntadde ku poster banya bakwerekerako abamperekera kwaliko lili puzzle teyajja ye wali omucommunicate nembwa ng'alina okujja yesebo n'agamba ngenda kujja kati yagamba ensonga teyajja twali twateeseza nga program agirina 2 weeks before n'omukulesi nga takyakwata kwanza yange nagirangira weeks 3 teyajja ate nga namuyambako okupushinga oluyimba lwe n'ensi ekimanyi naye bibaawo wamu ku bapushinga enkudi ye challenge yange esinga views mu zonna eri mu miliyoni 2 babiwulira oba enkudi ne babiwulira tubiyimbi byonna babiwulira nagirabeeyo terangi yatambula nenkola n'enkudi yo nga y'oluyimba kana omukwira esimu nga takyakwata abayimbi balina ekintu ekyo teyakwata mukola appointment n'okuba essimu nga tagikwata mana agifuula naye omuyimbi omukayanya omuleka bulesi nze ndiko tetukuliyeta ffe tutambuza ennyimba ku TikTok mukukayanya omulinda lwakuba olulala ffe tutambuza endongo ekyo kyo nensi walina liri puzzle ng'omuyimbi nenako ne bajjuki nayinako onaani Prince Omari Prince Omari akyategeera ebiseera ebyo sikiwa kubeera teyajja neera saamunenya ye ali mulalu saamunenya ye kati ani omulala we yaliko Nati Nathan oyajja tayinza butajja batanakyakola kuba tabeera waawa kati ekyamufunisa nti weekawempe okitegedde weekawempe ntekako bayani kuddwa abeekawempe biki naye ngattagatta bali awo beekawempe abo bajja ekivu kya successful kyaba bulungi nnyo basho mafunaale kati kyo ngenda kulaga ki abantu kati nze ndi stand up comedian tokimanyi nze mbakula ku video bwanga ndi nze mbadde nkulabira mu bino ava ku bino nze ndi talented nawe on you can do this Shalom ndi talented nawe nze ninya ne ku stage ne guy wange ono gwaita MC Digital ntukubira ddala stand up comedy olaba bino bifaananyi nga tuli ku stage muwakanya comedy store si atukubira ddala tukozesa Staboni and Digital tubeera ku stage netubeera no online nkosa MC Staboni nakosa MC Digital buli mwayi nako Digital etanakuba nnyo Digital mu bantu naye because kati ye specifically ali ku ground kati tukuba stage stand up comedy oddala no netukusesa ebyaddala no kati bino ebintu anya bikushutingira bino ebintu abishutinga byokola omulenzi bamuyita Dean Stewart mukozesa kamera basimu olusi kamera olusi simu naye space okusinga simu era yabyeditinga ndudde naye nnyo omanyi okulwa n'omuntu okumala emyaka nga 5 plus etegeza oludde omaze emyaka ekyamwera ng'okola content ku TikTok ate ntandise okifunamu just last year
nenga obadde okola consistently ebyo nga nnemeddeko naye nga ndi naye kyokka nga tetufuna ssente nga tulina shooting naye nga ffenna tulina ekirooto tulina essuubi mulina okikuba naye Katonda atuyambe nti tetukaddiye twatandika tuli bato kale tufunyeefunyeemu katugebirate mwalimu n'ekyokugula emmotoka mufaasa mukama nemalangula naye toba ofunye ezisho gyokola comedy emmotoka tekuliisengo era ezindiisa engemu 2-3 engezindiisanga nenjo kyako n'omucomo kati tudde wakola ekivulu kyo ba TikTok abaliwo ebiseera ebyo ani gwogamba onyo yambeereramu ngoti batya yagamba yanjirawo 2 yannangako n'okujja ajja oba yapushinga ekivulu kyange wana miri wakola ekivulu ne be yawatte baba ezobwere tebajja ani manager namiri wa TikTok kadde okusesa kikolo nateekayo lunaku lwe lumu ne Gabinta ate asala oli nenkona nenyo no Gabinta ate ekivulu kyamusala buli omwaki nizi nakikuba mwana wattu ate ekyo kyali kya 5 wadde kati no kankuwa ekivulu newo kiteeka ku 2 nga tebakwagala tebajja ku 10 nga gakula abaserebu ku 10 nga tebakumanyi nga tebakwagala nati Nathan MC Starboy Lili Pazo nebatajja afira coach andize bya shombi manyi Shalom ze tompakanya sho ne wogiteka ku 12 kati no olabanga abantu bakwagala ne wogiteka ku 20 bajja ate nga ordinary sho ne wogiteka ku sente nga nyingi wallahi bajja ze bya show bya nemo kutegeera nga abantu tebakwagala ne wogiteka ku 13 nga VIP 15 kati ku bantu ayokina kuba wachi ku show yo wakola stand up comedy twakola package ennungi ba designinga yo muzanyo designinga stand up comedy nga bayimbi balino yimba ate nga omanyi shows eyo nga siza kibuga zitandika late akawe basokala agatali ko zitandika late ate ngero ino basibula amangu katoba to ina ate kiwamvu yine nga twagatta ka package akalungi antu wanyumirwa bw'kyomanya teri yatoma because nali talented teri yatoma bagamba katodda dio dadde bagamba musoke katera ko mawo njagala okumawo gule mmoyo ba toina mmotoka kitwale embu toina mmotoka osano kakwateko ntwagirira akono kati ni mulagirire wetu emmotoka wesiranidde makanika makanika mulagirire wetuli kati bino ebyokukola content wabitandika ddi natandika okukola content mbiri nafuna ekirowoozo 2019 ng'omaze okusoma nga maze okusoma oyogedde bulungi 2021 n'entandika kibayita okuwa obudde ekintu wamala osoma idea nagifuna 2019 yakadi yali fresh covid yajja 2020 gwokuna ye mujjukira wali okyasoma nali mmazaawo senior 6 awo 2019 naye nasoma bubi funa points 5 nokola sciences ewa nakola art Luganda nofuna point 5 ne history ngakola arts ono history nantukuba kugela bogezi Napoleon Bonaparte nze namugwa nowa ne Luganda lwoyogera nengwa nasafuna mu principal pass embuza amanya sebe mu Luganda embuza amanya nemugwa engwa point 5 kati ekyakusula jwali osomera wali byali kusoma ebya comedy bino your passion was ate zina isagala nasoma senior 5 na 6 bajinka kabokasi mzee wange yangamba notagisoma nerabira konze kangende ensoma kaweddemu nesigamba abana bale nte basoma abasome just nze naine obuzibu bwange nganze omuntu academically you are challenged mathematically poor nagwa math ku senior 4 wafuna pass 8 naye ate nayo ndaba ndafune funa yini pass 8 nga njijjawa ku UNEB pass lipyongera bikabubi naye ate weewunye zine subject enda nafuna mu distinction ya Luganda ate weewunye ne CRE wafuna dio ni ya Luganda kyekyasola mu grade 3 naye nga nali mu grade 2 math ne kasana ita English. How are you? Sokoleke senior 4 ekira mu division ya kusatu wali osomera Kampala mu Bende Kampala Kampala funa third grade Kampala ati ze chansulayo yali math nenga obigattagattanga nabera second grade
kali gwe second grade yali ekumalanga yo ngola second grade ejja kumala yalina nnyingi ne third grade esanyule nafuna olimanyi naye ewaffe n'omala ofuna bufunyi second grade onnyonnyola fente ze basala ozimanyi ku third grade basala ente nga ofunye third grade basala ente bazadde bo nga balina ekisa waffe n'ofuna naye waffe siyanga omuntu afunye second grade the people I know at least gye bali daawo sifuna nga omuntu afunye second grade gye bali kati sinya 5 n'ofuna point 5 temuli principal pass wanje yesebo nagweri kala twagala n'okola course wala twagala n'okola ka course awo obyemikono nali nya comedy pozi nafumba kaawo ng'oli chef naye ngera kati ngoma yo kufumba emmere oga n'osala obutungulu nga nsitula butungulu nga nsitula butungulu awo naye nga akatungulu kazitowa kati kuva 2021 otandise okukola content wo mukanya oyo kyaliwo tandika n'eddiini 2021 ddiini luba wasava Dean Stewart omwana amwita Dean Stewart bambi gwe natandika naye ate gwe nkyali naye gomanyi kyekitegeeza kirungi big up to you my nigga abasinga beera ngumiikiriza ngume okugumiikiriza n'okwata omuntu n'obutasasula abo nali tokyali tezaaliwo nga ani ayinza okuwubulango Shalom ezo nezo Airtel zonna zigenza okujja ng'olinako oyo content gwe mwakolanga oyo n'odduka yalinga nga tolina basaponsor nga okola wabwe nga gwatekamu sente zo nga nziteekamu ate ngera kale era nga nziteekamu osaaga gwe ne content era content omubamiramu bw'ofunirewo owedde kati ozze ozimbye erinnya lyo mpolampola hatuse 2022 awo nawe oyiseewo 2023 iseewo awo nankyateekamu kati tuli bulala family ogyegattako ddi family is it last year but one that is 20 ndiyo bakola gundi naliwo 2023 lwe bakola Chocola Bonita before naliwo kwera ne ku stage na performing naliwo already nga tukola content kati how would you join them, how do they contact, how do you contact them? Abibaawo ebya connections ate wenzira na contact nga ate biche biwanvu n'ekikulu nabegatta kate nga nange siri mubi kusegira ngira abazinga bala kasajja kano kalungi twakolera ntubegattako ne tukola ngera yo wabirabanga nga wamanya ebya content muyunga n'omuntu tomanya wajja avudde ne mu connect wala mwafuna ne gwe mukuba empi nze nali omukubbo bakubanga mpi mwalidde empi mu content kati kakubuuze ezo empi zakubanga mu content ziba za ddala zabanga za ddala naye nga sound waso tavaayo nga luba lwa ddala ate nga balina okwongeramu sound mu editing kati nga kubira ddala bwati bweze empi ziba ziruma kati gwe ddayo zirabi bamushootinga buli kanaku ate kyogamba robot yali ekuba Bishogala robot yali ekuba walaba mu robot omu bali bantu kikyota nakwe bya ddala bwati ne balongeramu effect naye nga wano luvuze jukira wano olubeera nnomo teruvuga kati balukuba then ne bongerawo ne effect kati ngolusa shooting agamba owaye kubanya effect ereme kalubirizibwa ne bakuonga chakala nakuongera oluyi Zimba mete ziba za ddala eze ziba za ddala ne bongerawo ne effect anti kiba kikyadda kiba tekijja vayo bulungi nawe abirawo batojja nyumirwa ogamba kati gwe paati omupibula yali yakubwa luyi azalinga mpati nyingi kisinzira skit webeeri etali seri just zanga skit zanja olwawe kijja nga tegwa olina okukuba nawe n'okukuba mukko naye haje emirundi gyabanga mitono ejjange egy'okukuba kane wakuba mukko ku Jose yali ngolo no kolo nafuna chance no akanji kuwe nga inofubutukayo mu gate mwoche ka director nagamba action kiwe kunzika nekivayo owaye director nagamba tikivuddeyo kidde mukayongira mutata w'abaana etagaza tuyaramaliriza shoti nga ine mpumi eribwe kwanze buli jyo zinjo chawanongoloza ki kanatano gwe baleeta ow'amagi yani yalyanga amagi babanga mbaidemu abangamu abaana bangi naye kati tebakyalina babangamu so were they paying according to
shooting zimba mukoze mwakanya mwakolanga memorandum of understanding before you guys work together. Nga wokyogedde nti memorandum of understanding kiba kirina okubaamu naye tekyaliwo. Tekyaliwo. Amabye bino byetulaba bwe mwajjanga ng'oli ava gyavudde ga twagala oluusi yabanga kale na collaboration noga nti oba collaboratingzemu ne gundi nga teri permanent mbwa we have a deal, we are going to be working together. Yabanga collaboration because buli omu yabanga ina following nga buli omu wakabi ku pages ze. So yabanga collaboration naye waliwo otuka ekiseera nga mulaba kiringa family. Ukitegere mutuka ekiseera nga kyawamu naye nga buli omu alina fan base ye ne mutuka ekiseera nga kyawamu. Ukitegere kacha tukeseera nga kyawamu naye nga buli omu alina fan base. Kacha tukeseera nga n'abantu ne batugatta. Naga tuli bulala family. Ba abantu nno ebakiteeka nawo. Ninga buli mu yali kululu. Just collaboration wezasukka ennyo abantu netukeseera ne batugatta. Namuleeta ono. Bwekityo. Buli omu. Twawaka audio akafuluma kaali kadda. Bwe mwamala ekivulu Bonita. Gwe baakuwa ku ssente. Bwe mwamala ekivulu. Zende bazituwa naye. Benzo kunyumiza oyinza okukaaba. Sereza Bonita. Zaaliwo. Bw'oba zeebazeemu kuba show yo twagikuba. Ese kati ku nsiku Shalom ina move gyo so taking kati ze na taking a move neva mutuli bolala antu ndaba ng'omusiro. Gwe yasooka ovaayo. Nze nasooka. Nze nali empagi. Zaaki we navaayo. Ne kakkanya tuli bulala. Nkoze bwendi. Neeyika. Wakawuliddako. Gwe kyegendereze lwaki we navaayo. Nze nkoze bwendyo. Kati bw'ovaayo wa communicating obadde swabe waga tojja bigala ku media konkale bintu byanganze MC Starboy. Nga we nkugambye nti so taking a move analozo oli musiro. Yo fala jamulemerera. Kumbe ku nsi bwe omanyine engeri gyazannyamu Chesi we. Kati ze Chesi wange nabali empichi nga 5 steps ahead of them. Olwamala show bot toga kasita bampadde 12. Nabali empichi nga 5 steps ahead of them. Ensi nenda bandongo omusiro konze ize. Kiringa wona mnazanya ka Chesi oli nazanya muvuno ga kaira bono omusiro. Naye omuzanyo ugenda okuggwanga ako. Kuye gwadoyita fala. Gwadoyita fala. Nga yayiseewo. Kati empichi ze nazanya. Temanya ba managers mutuli bulala. Tewali. Jozo chakala yali manager. Ze nazanya empichi yange. Ensi nenda ngo omusiro kati budde bone ensi ndabangazo omugezi. Ninga ne kati anto bagala ki. Ze nazanya move. Ngamba likoti. Kiga akolerera ngampi. Kibaga kunkubanga. Byali bingi. Byali bingi neze nafunirawo okumanya n'okutegeera. Era mwanyanga mu internal wangu ozomwo nga za munda. Ezo tezabanga munnyo. Tezabanga munnyo naye kati nganze tuka nembala. Chega natuka nembala. Ale Shalom no nze no nali mpaji ya amaanyi nno. Mutuli kulala. Ibe wasanga nga bakola. Nali mpaji ya amaanyi. Be wasanga nga basanga nga bakola fine. Nemba joininga. Kale nembera mpaji nnene nnyo. Ate labe mpaji nnene. Gogo bakubanga empa. Nali nga mpaji nnene nga wemba siri. Mutuli bulala. Ngomba siri musikiti olaba nga tegugwa. Aniza nazanyanga characters nyingi. Nazanyanga ng'omunaku, nezanyanga buloka, nezanyanga omusawo muganda. Kani nali talented nga nezanyanga omuyaye. Nga maguka, you guys ndi sharp. Wasegeranga character jompa sojiza. Character yenso. Wakulira kawempe. Nze nakulira katwe, nze ndi mwana we katwe. Katwe munkere. Owone otyo obubbi n'obuyaye. Anti kati fe waffe babanga bakambo nnyo. Ngeri gy'ekintu record yali we. Katwe bayaye biki. Kati nze jjukira nakula ne jjajja wange. Jjajja omusajja yadira jjajja omukyala n'amuteeka mu kibuga. Kati fe twakulira awe katwe. Kati ngali so strict nga omanya abakadde abavudde mu kyalo nga munyumiza nti kitundu mwogenda kibi nnyo kati nga bazzukulu tayagala bakuliza mu eyembera. Era kyovola nze fe twabeera nnyo mu kisulo ne generation y'abaana be nakuliramu. Ngero okusoma ekutuuka oyinza obutalaba mwana n'omu ku kitundu. Mwena Kisulo nga abazadde baagala naddala area mwe twakulira awo katwe mu Kiganda awo.
Sikumpi n'essomero bayita Malcolm X. Awo nakulira nze ne mwana we Katwe. Nakulira Katwe. Oli mugezigezi. Era bw'avyo kati n'ogenda e Kawempe. Akawempe ate yo nasomerayo busomezi. Nuwani nga amaso. Okumanga gwa abazadde tebayagala tuonooneke. Nga tebaswana kuteeka somero liri mu Katwe. Ng'osomera distance kati nze tusomeranga nasomera ke Kabowa. Kati la distance eri mu Kabowa paka Katwe. Olwani distance eri mu Kawempe paka Katwe. Nga bakuuma mwana waabwe. Fe balinga so strict. Ale no kati ne Katwe yakyuka. Tewakyali nnyo egyo mizeje bo. Just nti record yasigalawe. Mbu Katwe. Nti Katwe naye gwe. Kati ndo kankuwe gwe kifo kisinga n'okuba mu police enkambwe Katwe. Omanyi nti ne Aido yatandikira Katwe. Aido yatandika tulaba wetu. Aido agenzo okujjaawo nga tulaba iziti 27 awo. Nga tuli bato. Nga bakwata. Tulaba nga tu police ye Katwe gwe. Bakutte Aido. Police gwe ogimanyi. Aido yatandika tulaba wetu. Bali bakusibyeko. Kati nyinza okutuuka ne tukana nga tebannansiba. Basibirako awo nate. Bakusibira ki? Kichupuli. Ekyetaano. Waliwo yakikuguza. Kale tekyali kichupuli. Naye nali gaali k'etaano nga nakoleza mu mpale. Kati nze nina belief nga bakyali bange nene sente zo. Sijja kuse nze nina belief nti namu. Kuba zo zaali namu naye engeri gye nakikoza ndoza ne kakifuka ekichupuli. Nentuka kuzi mobile nakatambuza ku mobile money 8 bankwatira ku mobile money ya 9. Abalanga bagamba genda. Kati yali ku mobile money yo 8 yajja nankuba jeki. Batwala paka ku police ye natete. Bankuba jeki nga ninyisa njala bwinti. Ngabagamba otambuza ebichupuli. Otambuza ebichupuli. Ngane azaza kuwuza kwa sente namu. Kuba singana mind chupuli sandi kitambuza. Zali sente nga zisiwuse. Kati ngeri gye bwali ekiro. Ebaloza ndese chupuli. Kano oje afuluma yatata Chimbowa ngaga ekifu kye mwakola ekyo. Abamu tebafuna bulungi sente. Kyaka yasinga ofuna mu sebita go ba million 7. Ebyali byayindi ate de curtains bizuuka kati. Bibali basirikira. Bizuuka kati. Nange mbadde nakabimanya. Kakubanze nainamu okulowooza. Kachanya bizuukusa. Sadi ze siriyo zisimanye nange nga obirabye ku simu nange wembirabye. Simanya ani abizuukusiza. Tokyayogera nabo. Bewakolanga nabo Jose Kyakala sibitoka. Nno Shalom. Omuntu okyali namba ogiriitinga. Anti banko tadde. Obulamu buba bukunti. Anti kati nyizo okukisigaza ate n'enzire emabega ate kisaagala. Shalom butunulanga mukungu nti noga nti kati nsimbudde. Noga nti kati oli mu mmotoka kati nganze nga ndi mufaasa. Setaga nnyo kutunula mabega bayinza okuba. Otunula gy'olaga bw'oti. Kati otunulako mu side mirror bw'oti. Just katono bw'ate naye okubayo limu. Kati kyekyo nti wabaawo ekigize communicatingako naye ati tewaba nsonga lwaki. Kati nze wensimbula bwenti mbanga zitandika obulamu bwange mbanga avuga mufaasa. Teba muzannyo straight situnula mabega sidda mabega. Wallahi. Situnula mabega sidda mabega. Na moving on ebyaddala. Onakyo ogambye. Bwali ngo oli mutuli bulala. Tewanya na mmotoka. Nebo wavaayo n'ogula emmotoka obulamu ne bukyuka. Emmotoka sisi ekibbe ennyo ekiri awo nti oba life yakyuka nnyo naye yakyukamu. Yakyukamu. Bw'emba nga luli ntambuza bigere kati nvuga mufaasa bagikubye bampa togirabye. Kati ndi mumba nga luli nali ku piki kati ndi mufaasa yange. UAF. Kati emmotoka gituuzaamu mukyalawo. Ayina nandi mutuuzizza mba mututte. Mufaasa tubayi twakagigula ano jjuzi togirabye. Netugaa emmotoka eyingiddewo. The new Mufasa. Ojagala. Olanga ne jogera wano jogera the new Mufasa. The new Mufasa. Lion King. Road King. Eyo Road King. Road King. Etatambulanga enkuba etonya. Osoka jipakinga ku shero. Ku mafuta gona akuli okumpi kwa kati wiper zote zikuba. Wa video zatambudde ku Bryce Promotions. Oba akutolya kakomando ngoli munna kwokaba. Video nga mukaga nga ziri kuggwe. Ennaku yankutte Shalom. Ennaku yavudde ku ki? Mukazi waali. Emmoloka nali nagigulira mbabazi tutambulirenga. Yali yose nakukyawo. Tonza kukwata mwana muno musamu eyo emmotoka. Kati nkirayo tonjagali. Nze kanange empagira bunimbabazi.
Goma abasajja ameka balina mmotoka. Tebanya naye Ricky Man alina mmotoka. Ricky Man alina mmotoka. Talina. Alina. Era si nnungi nga Mufaasa. Ate eri ku UBC. Eyange Namu. Eyebuguma. Jovuga nga ogudde budget. Giyiwamu amazzi. Kati wali abantu abalowooza mbu ekintu ekyo ekyammwe n'Imbabazi mukola muli ku stanti zammwe si bya ddala. Bya ddala. Wallahi yaga Katonda mu ggulu. Omwana we mbadde mwagala. Twakava na Idi Ramadhan. Imbabazi wadde omwagala. Mbadde mwagala. Ebya ddala. Love. Naye tebaamututte just kali kabadde ka content. Baamututte ate kati baamututte. Just badde bashootinga mukko. Era yandibadde ngamba nti tugenda shootinga mukko. Wadde yali tayogera nawe. Kati olina namba yawe Imbabazi? Tenjirina. Nali nkyagino. Toseka shalo mu byannaku. Kati okwana okyomuwala n'obanga omwagala natona namba ya simu. Yali badde natero ogifuna nga ndi close. Kwambadde nga muweereza zi message ye. Nga taziddamu. Kuki? Ku TikTok naye ng'aziraba. Kyekirungi. Kati nga nina essuubi nga naatera okutuuka nga naatera okufuna ennamba. Oba laavu yakuziba amaaso. Kitabani kyakko ni gye kyavudde. Nekitwala mukazi wo. Kyobala sikyagala. Twagala Ricky Man. Yantamiddewo. Ne musanga Mufaasa ngena mutomera. Lwe twakuba essimu agamba kutefa abawini Imbabazi alina omusajja. Luli ng'amulina nga waali. Okitegeera. Naye kati funa omulala kyannumye. Yanfulidde ddala atategeera. Kale ebyo byonna byandibaddewo naye bye mukoledde. Olusaniya lwange. Wini Imbabazi by'omukoledde bye bisinga okukuma mu laavu by'omukoledde. Olusaniya. Wamugulya olusaniya? Emirundi emeka? Gumu. Wali akala kulya mwana muno ku lusaniya. Kati wali muweza kuledio kwakola ku Galaxy. Ne balutwalayo. Kale wakiri baluze. Yalulya. Nze simanyi ate lukyaliwo odwalagawa. Kale bajja ni mloji yalulya. Nze simanyi besonde nga bali ku Galaxy bampa olusaniya lwange. Kyenjagala saagala kutandikawo lutalo nabo. Kyenjagala kiri kimu lusaniya lwange. Naye Wini Imbabazi akusinga obukulu. Nze sifuddeeyo. Nje nange nja kukula. Nkulira Nkulira munda, lulira mu nnyana mpola mpola, okulira muli mpola. Twabanga ajja gamba oli mwana muto gwe tegujja kuggwa. Gwe yabyogerako. Gwe yali abyogeddeko yali akyogeddeko mbuno. Ati nze nkiraba. Okiraba gwe Katonda. Kati ngamba njagala Cindy for example, banjagala Shiba. Omuntu akusinga emyaka nga 10. Kiba kizibuzibu mukko. Wow, age is number just. Age just a number. Yako. Kati wakaya kumacha. N'ogenda mu studio. Ne weekubya tattoo. Ya Wini Imbabazi. Nga tona namba ya simu. To meeting ako 1-on-1. Nani njagala kola kimusanyusa. Ale kangoye Wini Imbabazi agenda funa musajja amwagala nganze. Epasa byogera. Era ebyo bya Ricky Man. Bagenda linda. Bawadde emyezi egi. Ogenda kuloga. Sigenda kuloga. Nemba wadde emyezi egi. Talina love, tagenda funa naye musajja amwagala. Ricky Man alina love. Talina. Muyimbi. Ate gwe content creator. Nange ndi comedian. Nze mbadde nga nja musesa ewaka mu kisenge. Natagala byakuseka. Abadde ajja wali omutagala seka. Sente. Oseka ne weerabira ne sente. She's an expensive lady. She's a lady of class. Kati gwe emmotoka ye ekyamuka. Tewali mazzi. Tambula n'amazzi mu bootu togeremu kadomola. Kati walaba ebifaananyi nga Ricky Man proposing the bya content. Wamunyi box na ku TikTok n'omugamba what's going on. Yambulookinga. Oseka muganda wange ebintu bya nnaku. Kati omukazi wagana ng'omblockinga. Yambulookinga. Yakublockinga. Yambulookinga. Nze kulaavu gye nina nnyinza obbulookinga. Kati onza musonyiwa ng'akomyewo. Musonyiwa. Era mukyala wange osobola okunsonyiwa. Nkusonyiye komawo. Yagenze mwana. Sajja laavu emutuusa ne mmanyi okukabira mu laavu. Ne mukolera n'ettatu. Weeri wano ekyaliwo.
Tennaba nakala. Kawagala gijjako. Ekyaliwo oliwokko. Kati bw'olifuna omulala gwagala nakola mu netatu ya Winimbabazi tali kukyawa. Tujja kiteesaako tulabe. Kati wagamba kaneekubye 3. Kijja muze nalaba nga kijja musanyusa. Kati wamugamba muneekubye 3 yasanyuka. Kuba byatambula. Namugamba nera teyaddamu. Awo njijjirako. N'ekirungi yali alaba nzi kyekimpa essanyu yali alaba. Kagoza lwaki baakuganye? Simanyi nakumako ebisaanyizo byonna mbirina. Bakazi baagala mmotoka njirina mufaasa. Nayo si mmotoka. Ki? Kale gwe senga gwe oli abeera sister wo. Osomuga na dating omusajja avuge mmotoka ngeeyo. Nga lwaki? Mmotoka mipiira ena. Road King. Emmotoka y'embeera mweri. Mukola ki? Embeera mweri emmotoka yo. Ebadde ki? Eri mu mbeera mbi. Ejja tambula. Ogikwasa buwaya. Waya zikwata gozirabe waya mbi zinyweza aluminium. Mbujja eri mabega ku muzindano tubusiba walole yanyambye tusibe emisumaali. Kati senga tukupulaninga tukaya kati kutwale ewa Winimbabazi mu meeting on one kicho so omugamba. Nkwagala nnyo Winimbabazi. Kyokka kwokoma Omukwano gwenda ebikolwa byera omanyi kati ekikulu si bigambo zo omusajja alina ebikolwa nawe okimanyi nze nsinza bikolwa si bigambo bikolwa zino ngamba bugambi kutandika laavu ze salo mukazi w'omubba kyogere bogezi nti mukwano olabe tosobola kazi wange tamanyi nnyo Luganda. Mukazi wange tamanyi nnyo Luganda. Mukazi wange avuga Nissan fuga kati wanabe hiyo. Kanza tuanza okubba mukazi wange senga gira mu Range Rover 2024. Asom ofune enamba ye. Kuba abansinzeeko. Oba Land Cruiser 2004 model eyempya. Naye gwe avuga UAF 285 euro. 83 euro. Muganda wange. Era ne obo omukwanye bukwanye amenye omuzimu yeesabirako. Nkutura faya. Faya. Kaino yanzikiriza dda. Shalom olabi byenkoze obukozi Winimbabazi badde bitandise omugugumula omutima. Teyandigenze. Senga omulina. Onye namba ye? Badde njagifuna. Badde naatera akuba nti nayo omukazi omulala. Kisobola okufunya omukazi omulala. Kisobola okufunya Evelyn Mike. Katwaga tolenda kuwini tomanya. Tagenda kukoma oba amututte omukazi. Saga weegumye. Yengo anti tagenda kwagala Winimbabazi. Nenjagala nkutaasa. I'm saving a bro. Tontaasa. Olabye enfa. Love ogirimu what? The relationship ze Kampala basinga muzirimu. Gwawereza good morning, have a good day, nice lunch, good night. Munakuddamu kai slept off. Ajja kwekuba mbirowoozo kati. Nze nsanga kufunya Gloria Bugi. Ebyeddala. Ebyeddala. Sano mukubire essimu. Mukubire. Kamukubire kwanga Gloria Bugi nano omusajja wange. Emusikali ddalu. Gloria Bugi. Gloria Bugi. Mukubire. Sakalo obonebone nga weetuli. Jakala ofuna omuntu nga masavu. Ate mugeetu ina ne mufaasa. Na tajja kwagala tomugamba oyine emmotoka. Tomugamba. Oba tonjagaliza bwagaliza kisajja. Kyekijja soka mutugo bya mmotoka. Emoka sajja ogirabye weefaanana. Ya emoka ya taata we. Nyaka oli kempo y'obutagalwa ate gwe lya Bugi akwata. Ajja kwata. Tomala mu maanyi. Oyo. Ate akwata. Era omuntu nga tebakwagale. Neso okwayo omulala ono abaga. Aloma. Gloria Bugi, how are you beautiful? I'm okay, all right. Nakulabye kuyidinga weeyagala n'ondyako emmere. Kakati ndi wano n'omukago bayita M Sister Bonny Kaliddalu omumanyi?
Tebakumanyi. Omusajja akola content wakabe ku TikTok akola content yanyume nnyo. Erinnya akola content we mulungi. Abana ngaye ne mukama nangane nanyamba nensikana ku Gloria Buge bula mbabu teredde. Maga akakubira oyogereko naye. Oyogerako naye. Hello. Hello. How are you? I'm okay. How are you? I love you. Nine motoka bagita Mufasa. Toseka Shalom. Nine motoka bagita Mufasa mpya nakagigula. Badde nsa kuvugamu. Badde nsaba ki? Kuvugamu. Mbukuvuga motoka yaje yakagula empya. Badde nsa kuvugamu motoka yange empya. Hello? Badde nsa kuvugamu motoka yange empya. Kongura wegale kunjagala. Akwagala nnyo okufa nga yakula Gloria Buge okonze katupulaninge tulabe. Wanji? Akari mukora soke mujeko. Yo Gloria Buge neto mulage motoka. Kyekyo bugagga kyensobola omulaga nakkiriza. Tajja kkiriza mu motoka yombi. Obanku Aloma music. Aloma mulungi. Aloma mulungi kaso ku Aloma. Ata Aloma muto alinga gwe. Olyanganyi. Njagala ku Aloma. Njagala tuvaanyo ng'olina kyofunya at least. Wakati bonna bali mu kugaana. Beautiful Aloma. Shalom. How are you doing? Ngate wampise ku Idi. Esiri musiramu, gwe musiramu. Abaffe kakati. Njuwa ne MC Stubborn Kalidda lw'omumanyi. Nyinza oba mumanyi naye nga omanyi mwerabidde mu katono. Tajja akola content owakabi. It's on you can do this. Omulambo ddula ejja ku TikTok. Alona ali mukungaba naye njagala nnyo ku Aloma. Munjagala mulabako. Mugwa mukuba musingira. Aloma kamukubire ku simu ombuuzeeko. Una Aloma. Ala Aloma. Hi, how are you? Nze nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo kwano. I miss you. Amangwago. Amangwago you miss someone nga mwakwogera. Naguze ne motoka empya bagita Mufasa. Jogenda okunvugamu. Bani yakuvugamu. Kimuvugemu gena kunvugamu jakujogemu. Naye motoka jatambula ng'enkuba etonnya Aloma. Kende eri naawe. Nakuwulira Shalom ng'ovuma emmotoka zaffe nti amazzi gagenda zitwala. Kakati neyo eri mweze motoka yo tutambula ng'enkuba etonnya emmotoka eri ku UAF. Shalom te. Tugule Range Rover batugule taxi. Ng'oline onyo MC Kaliddalu. Kubanga taxi y'amazzi tegasobola gitwala wamma. Tugule Range Rover wamma. Nga mugagiguza ki content gwokola. Ne Shalom no toyagaliza. Ngada saga mwana mwala oyo mwana muto okubonaabona. Mwana muto mweru mulungi lwaki abonaabona n'omusajja nga gwe. Gwane Gambia agenda bona. Ntajja kwagala. Wamma tomwagala. Mwulide yaganye. Ntajja kwagala. Motoka mbi. Haigwasokeza sister watule mu motoka eyo. Nga kula kisimukira. Nedda Aloma omuvubuka akwaganye gwe tomwagala. Si mu bubi. Kati kino kiko. Omwana alina future gy'alaga oyo agakuta future ya munno. Aloma kati nkire mwena temunjagaliza. Chobola wanta masha. Nze situkiriza wisho toyogeddeko n'Aloma. Olina ky'ommanja? Wamma Aloma bye naye tomukkiriza. Kale kasitogana. Come on. Wabi. MC Kaliddalu. Awabi.
kakubuuze kwazo challenge z'okola challenge kyogamba munyali enjeteddeko obuzibu challenge gye nakolako naye yali yadda kiseera byali byadda nakolako eriya Bobby eyandeeterako obuzibu saana gyogera eyinza okusiikuula olutalo olulala paka kati naye wakola challenge ya Bobby naye yali yadda nga nakatandika byetambula nno naye baba basobola kugiddamu ate zino ez'abaseeka z'okola kati wabaseeka oyo saakasimu manyi okukola saakasimu nenseka andi kati olwakimba mu mukola kati enjiri mba ngitambuza banzira mu kyeyayogera siina kyenyongeddemu siina kyenkoze eki tebakwirako batunyagamba lwaki okola ebintu ebi ate nga biba bikola kyesalo munze mba nkoze eki biba byogera ogenda okwogera ekitugwe nga tomanyi nti okyogedde mu bantu nze nziramu kyewayogera kitegeeza ate neebaza nannyo kuba ndi mu kukkaatiriza ekyo kyewakola ki kyewayogera okibunyisa nkibunyisa bigambo ki ebisembayo byagala okugamba abantu bo ng'ogyeko Winnie Mbabazi bigambo njagala okugamba abantu bange bw'obanga olina omukazi gw'oyagala lemerako lemerako ate bw'osanganga emmotoka gy'oyagala ng'oyagala gigulagula gigule ne weeba nfu gugula emmotoka woowuya nti omutima gugisiime so ngako busonzeeyo gula tewali yena kugaana baagala nnyo bantu bange mwebala okuwagira kontenti mwebala okugyekumiraku Shalom 256 kozi nzikiriza ntumireyo tumira abantu b'ekatwe bonna bonna gye nakulira gye nazaalibwa kozi n'omukulu Dini Stewart akwata vidiyo zange kabejja wange kwagala nnyo tetugala sukkaanyo mbadde mutuusibwako Solange Women Syrup musange mu supermarket dwa shop zonna zonna eziri mu Uganda gwali ebweru emitwalo Uganda ebituukira genda wagambe njagala Solange Women Syrup kola ku bulumi ova ku menstrual cramps abakyala abalumizibwa nga bali mu nsonga mbajjukiza okukozesa Solange Women Syrup temwerabira nenkujjukiza Biva Organic akala munne abasajja atambula bulungi tulinayo ka wake up call ka abasajja oyungira weni taliimu mwabakwesa akasabbuuni nga ggwe bali manyi ate olina obusabbuuni bw'otunda sunda busabbuuni nga bo specifically Shalom Shalom Enterprises tuna busabbuuni so mbayoza mugende ku Biva Organic mbenga mutera musule bulungi kansoke nkubira ku makanika kulira ku makanika wo bosinga okwira no ina sente singa okwata beeyi eyo kati kankolage wano bamakanika benninamu kanyamu wa ingini owa wiring bano bonna ba mechanic bashiri mekanika kakoza mekanika benisike katsimaka owaye kye kiriwo obajja oli ku garage ndi mukuzuba naye nga gyendi kale kankusale kawa nti bampa eyise mu kkubo ngitadde mu bbuutu siriyo naye nga ndi kosi ndi genzira ku emmotoka ziriyo zisumuludde badde nkimisifeya waazo kati mpitire mu dakika nga mmeka osobola ogenda wongera kugamba omwana wakutereeza kale ojja n'ebisiiba bampa Shalom kangende bagisibe bampa tweyanza mukama wange byebyo